Juzi abadde naffe eri mu poliisi yaffe ya Katwe nga ekimukwasiza omusango gwa okulya ssente mu bukujjukujju oba obtaining money by false pretense. Kigamba nti ye ne mukyala gwe bayita Namasolo Mangalalena waliwo omukyala gwe bamuguzisa empewo nga bamuguza ki ttaka naye nga mpewo mu sayidi z'Amakindye. Omukyala ono bamuyita Shamim Nabanja yabawa olukadde 600 nga aluze ne munne bagenda kumukuza ki ttaka eyo sayidi z'Amakindye. Soka twamusooka okumukwata nakkiriziganya ni naffe n'omukyala mukyala Shamim Nabanja andi bagenda kuteesa bamalize ebyabwe agenda kusasula ki sente ne bagenda ne tumuwa bond katate badde aluddewo okusasula kati ku luno ate ne tumukwata file ne tugiweereza muwabu wa gavumenti asome atuwa amagezi naye twamuwadde bond naye nga file ekyali wamuwabu wa gavumenti bati tetusobola okumukumirawo ku station paka nga file ekomyewo.